Olwaliro omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aguddewo ekkolero erigenda okusunsula ppamba wamu n'okkola engoye nga zino zigenda kutundibwa mitala w'amayanja. Ekkolero lino erya Fine Spinner Uganda Limited liri ddala mu kifo awaali ekkolero lya TriStar erya AGOA. Omukulembeze w'eggwanga wano wategeereza nga Uganda bw'etafunye ennyo mu katale ka Amerika akaweebwa Abafirika akamanyiddwa ennyo nga AGOA, bano nga batunda ebintu ebitaliiko musolo. Kino nga kivudde ku mbeera embi abasigansimbi ba Uganda mwe bakolera omuli amasannyalaze agavaavaako ate nga ga buseere, bannayuganda obutabana bikozesebwa bimala ng'ate n'ababalemesa bangi. For manufacturing, the factory which is manufacturing in Uganda will buy electricity at 5 American cents, not more than that. That will be implemented. Bannannyini kkolero lino erya Fine Spinners Uganda Limited bakuta obukadde bwa $40 ne babuteeka mu kkolero ng'era bategeezezza President nga bwe beetaaga ppamba omuyitirivu okusobola okutambuza emirimu gyabwe obulungi n'okukuuma akatale. Cotton crop and year 3 consume 40% of Uganda's crop. In this respect, it is paramount that local milk demand is fulfilled before we export the surplus cotton, and it is crucial that we adhere to the Uganda National Textile Policy to excel in this industry. The issue of buffer stock of cotton, the government will provide that, because you cannot carry the burden of having to store cotton or to allow cotton to be exported, and then we have no raw material for producing textiles here. So the government will solve that issue. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Litwala Kadaga wano wasabidde abantu bano obutakoma ku kyakusaba ppamba yekka, wabula baddaabirize n'ebyuma ebyayambanga abalimi kubanga bingi ku byo tebikyakola. For the people from the other side of the River Nile who have been traditionally cotton growers, I think I see revived Burumba generally, I see revived Baraoli generally, I see revived Namwendo generally, and all those in the east. So I want to thank you for creating the opportunity and the environment, and to thank the investors for taking Uganda as a place where the African people will rebrand themselves. Uganda yamanyibwa nnyo mu kulima ppamba n'emmwanyi, kyokka emirembe bwe gyagenda gikyuka n'esereba, abalimi abamu ne babivaako olw'ebbula ly'akatale.